netwogera ku muyimbi asobodde okuyimba emyaka egisukka 2 alina consistency nga taddirira era just njagadde kubabuulirako oba naye mubuulire wagye yava kuba ffe twamumekinga naye njagadde okukyogera nga papa waali era kinkoze bulungi. Tulina lunaku omanyi bwe twayimba mu Eagles bintu byasooka ne byekwata abamu nga babaagala bala tebabaagala omanyi okwo muveeyo atubavuma. Kati waliwo kasitoli kenjagadde mbanyumizeeko ketwalina ne muganda wange Misaaki. Twali tugende mu Bende ku Nakayima ne batuwa olugambo. Abantu baali baagala mayinja, baali baagala Honali Olutaaya ne Irene Namatu. Abalala bonna ng'abantu tebabaagala. Nga gye tugenda kati ffe tulinga lesityo. Naye olugambo lwajja nga lugamba nti ffe bagenda kutugoba n'omukulu oyo. Ekipande nga bagala ky'abantu bameka? Mutudde mu baasi naye ekipande ekiddako temuliiko. Era papa n'antuma n'agamba nze sigenda kugobwa, n'agamba nina amaanyi agagoberera abagoba. Yes, bw'aba agamba ndi nimba iwakane, yagamba sigenda kugobwa era n'agamba nti nyamba owandiikira omuwala ennyimba ebisigadde bindekere. Tetwagobwa kubanga olwene twali tumaze okutegeera nti bagenda kutugoba. Mukulu Mayinja mwali muteesiteso tugoba naye ng'ate temutubuuliddewo byava mu nkubu ne bagamba bakulu abatayimba bulungi bakulu. Kati kwekkola oluyimba olwo lwetwakola lwayita Sweet Wange. Si lwe luyimba lwetwasookerako, twasooka tumukola oluyimba. Ono yasooka n'ayimba akayimba tekaavaamu naye nga kalungi oba tekaafuna bulango. Bakayita Ian. Tekayimba ke yasooka okuyimba. Bwe yakayimba nabo bonna ne bakola bulungi ye n'asemba. Omuyimbi gwe tuzzeeko ku olwo ye yasemba. Bonna Beti Mpologoma yayimba akene kavaamu, Sophie kavaamu, nani omutebu yali kavaamu. Papa yagiteeka n'ogitereka nga n'ennyimba azaddemu ssente empitirivu. Ate omuyimbi ate akakene katakola bambi ne katavaayi ne kavumbe naye nga tekaali kabi jasi ennyimba okimanyi nti oluyimba bwe tululanga tebalumanya mulumanya olwa Ian kati kayina okutandikirako wa mukosa tyembe tekai soko kai Katonda yamponya nampa Iani omutima ne guwummula kamutijjise kuba okumwagala teyali nsobi olwo buli kaddaaba mpya gyendi byakola mbyagala egomba Iani amute namwekwata ololeka mwagale sikikyamu kuba naye afaayo omuntu omulumuzuula si kyangu okwagala okw'emirembe n'essanyu omutali kkomo ebyo bye ndiraga nga ndi nawe Iani. Kakati bwe twava eyo olwokutandisa okutambula okusejjera tugenda okujjaawo abagoba ne bawandika obubaluwa obugoba naye nga tebanabuteekako omukono. Ekirungi yali agoba omu tuli naye ne gwe baali bagoba omulala agidde mu kanzu naye tebaatugoba kuba omusajja oyo tatya yagamba n'agamba twasomera mu ssomero limu ne Misaaki Ssemakula bwe twava yatutendeka
yatendeka babiri naye alina kyamanyi kyemmanyi nange nina kyemmanyi kyamanyi nantuma naŋŋamba nti wandikira omuwalo ennyimba ebisigadde bineke. Kuyimba kwange nayimbanga ne Auntie Mariam ono naye nga bwe muyimba mugoma mu studio toli mulabawo ku stage ekammengo kubanga tamanyi naye obaana bayo ng'agenda ku mikolo kale babeetaaga e Masaka Auntie Mariam abamuzannyo gwe ate nga gugwe yaguwandika tolina bwomukaka. Kyatukosa nnyo nti oluyimba lwamugamba twaluyimba ne lutunda eggwanga lyonna naye tetwaluyimbawo ku stage okuggyako ekitobero ekya CBS. Naye oluyimba olwo lwalusobola okutambula Uganda ne lugimalako ne tukola n'olulala lwe bayita bakikakasi nalwo ne luyimba bulungi era same story. Naye nga tomunenya Auntie Mariam twabasanga already bo bayina ekifo kyabwe ate be baatufuula kino kyetuli kuba ne fene gye twagendanga yasooka otukola programu nti tulina kutambula bwe muti. Kati kusaasira oluyimba lwa Sweet One twasooka ntumu ekitiibwa ky'abaami nga twagala asimbule ku kigere ekisooka. Bwe yakuba ekitiibwa ky'abaami ne bamukubirayo kaluulu bwe yatandika ekitiibwa ky'abaami ne tumanya nno nti kaalikola. Kaakati tugenda okugenda maaso kati ate nga Ssemakula alina oluyimba lwaleese nga lulungi lusinga luno baali babiyita no baali baluyita kati mangu nnyo nga gye twava tulina okuddayo ku drawing board omunoonyeza oluyimba olupya olwoli lwali lugenze nnyo nga lwa misinde miyitirivu okunoonya oluyimba lwe bayita Sweet One. Oluyimba olwo bwe twaluyiiya omuntu yateekamu ekigambo ekyaluguza bamuyita mayinja. Nze najja nga anjiiza ebintu byange baagalanda naye naluteekamu ekigambo oli wagonjebwa. Nze nayina byentaddemu nga majaani asasi era n'agamba bino bigobye onayimbe bwati uya atwogera byafaayo. Oluyimba olwo bwe twalumala mugenda mu studio twalikodingira Wakasiwukira. Wakasiwukira mukulu Lutaaya Honorable eyakulembera okufuula omukyalo oyo kikyali mukubyeko mbuga n'aluproducinga. Yakubisa abakubi aba Eagles teyakubisa abakubi ba studio. Yatwala owa bass bamuyita Musoke, n'atwala ow'ennanga baali bamuyita Freddy, n'atwala n'omulala n'atwala ne Kenny n'agamba munkubire bino. Twagenda okuva mu studio ng'oluyimba lunyuma. Omukyalo oyo lwasimbula era kyova olaba nti ffe wadde kusaasira munene naye ffe tukyamulabira mu butono buli. Yaliko omutono wadde abamulabye ageze okutuuka gy'ali. Naye ennyimba ezo zaamaanyi ne zifuuka ensonga mu ggwanga nti oluyimba lwamala ne lufuuka kyamaanyi nnyo nnyo ng'oluyimba kiro wali owulidde kubanga ne mu Eagles yatuvaako n'atandika okuyimba mu Diamond production eya Kato Lwanga. Nga Kato amuwe ssente azibala tannatuuka. Era mukulu Mayinja oyo yayimirira n'agaa nti kakati bw'oba osazeewo okusula Eagles awo tugenda kukwatagana. Naye ng'olwo tebamubalira omukakasi gwe yatuuka ekikali kikubyeko muntu ogwo. Era nakakijjukira wano nti Eagles production yalimu ebibiina 10. 10 Eagles emu. Ono yali asobola okukola ekibiina ekikyenga bw'olaba Chance Nalubega. Yalimu ebibiina 10 Eagles emu. 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 Ebibiina
Mayinja naso okola bandi ye naga nti nze nga Mayinja ne Bagunda misa kyaye kugamba already ebyafaayo byebyo awo tutandika okutambula ne tujja ne tukola ennyimba endala eteepu gye twagitwala gitunda ne bagigana ogigula yasitwa twagitwala gye tunda teepu ne bagamba nti mwami Lusinda agamba nti ennyimba nno zino singa oziwadde Irene Namatovu n'aziguze naye ono omuyimbi talina byayimba. Ennyimba nnungi naye omuyimbi si mulungi. Bw'ati bwe yatandika okubeera nti atandika okugenda mpaka oluyimba lwe twaluwa Dick Production, oluyimba bwe lwafuluma omukyala n'asimbula ntaddanga amabega up to now. Ebyafaayo byatujja byogera naye ndowooza twagadde byo tubabulire entandiko eyo mutegeere muyimbi avaawa era yasobola atya okuba nti akikuba kuba kati bwe yasimbulaawo yatandika kuba bikaali yali ayimba Ian nga Ian tebakuba ngalo batandika n'okweta ku ssente ku stage nga baleta nyenje bwetyo netandika okutambula kati awo waddako ndowooza twali tugenda London siko kyali batugoba tebatugoba bamala ne bagaba beerwanyeeko. Omukulu omugobi ti yatugoba yagamba wakasa abaana bange okoze bulungi nga kyebaagala kale twali kutugoba basically naye kwali kututeeka mu mutima kukola ki. Kati ate nze nalinga nnyimba nnyo ne Aunty Mariam ono ate nze nemuleke nandekereranga naye ali mizannyo gye kati ate nange nensigalira bwentyo naye nenfunayo mwenda Lukaku wali ng'akuba golo. So bwetyo bwe twajja tutambula ebisigadde ndowooza nja kubyogera ku lunaku luli nange nga nfunye obudde batugoba naye ng'ekyatugobya kuyimba ne Aunty Mariam ono twagenda tuyimba ennyimba z'omuzannyo nga batugaye tuyimba nnyimba za muzannyo boosi waffe twagenda okuddayo ng'ennyimba ziri ku rediyo tugenda okutuuka ku Bonny Village n'atugamba mukwate ebikunta byammwe naye nga nabyo tebiriiwo ne batugoba nga ate ne bano abatuyimbisira nabo tebatumanyi nabo bali byabwe ne tugenda n'akafaliso kamu omukulu we twasula akafaliso kamu era bwe ndaba alina waatuuse nze mpulira ekitiibwa kubanga abataalabako musajja oyo nga tuli kazibu kabwe tuti yasi wanukafaliso tuli inches wanukasuuka kati waba atuuse waatuuse tukubire Mukama engalo z'amaanyi. Atwala omukisa guno okuyita muganda wange papa Research kubanga gwe wavaamu omukyalo ono n'okumuwandiisa yamuwandiisa mu Eagles Production papa yamuwandiisa lwakuba yamuwandiisa nga wandiisa amagye mangi yawandiika abawala nga yaleeta Betty Mpologoma n'aleeta Sophie Nantongo n'aleeta yaleeta layini awo nga kwegaba batomanyi kuyimba gwe ofuukirawo leziddi ate nga olwedde batwala mu studio lumu ne bavaayo nga bayimba ebintu ebinyumye ebibeera awo obukuukulu sebo badde kusaba tugentere abantu ukubireko mukulu Seruga obugalo obw'amaanyi. Omwami oyo si mwogezi wa bigambo ku microphone kuno ebigambo bye tebitera kuwulikika naye kyamukisa nti leero akoze eki yavudde ebigambo era kusaasira oli mukyala w'amaanyi. Kituufu kyayogedde olugendo lwaffe lubadde luwanvu naye neebaza Katonda nti buli lw'otunula bwoti olaba gwe watandika naye waali abantu bakyasobola okugamba nti Mayinja wuuyo Saasira wuuyo Betty Mpologoma wuuyo Nantongo wuuyo. Kyakitiibwa kuba ate era mu nsonga y'emu waliwo bannaffe abalala bangi nnyo abasinga ffe abataasobola kutuuka ku mutendera gwe tukola ki webale Betty okikubirako mu ngalo kuba twatandika bangi. Enzirako emabega ffe nga tuyingira mu bidongo yali 1993 nze ne Honorable Lutaya n'abalala abakola interview okuyingira mu Emitos Band yali omugenzi Umar Katumba twali tusoba ndowooza 1000
ku Pride Theatre awo bantu Mariam bano be baali batukozesa interviews tukukuza nnyo bimuli byo katubikuwe mubasalawo tubeere mwali omukyalo omukubireko mu ngalo nze byendi naddala ku stage awo batambula stage awareness kukola bitya performance biki drama we bamuzanye waliwo abandaba ennaku zino nga nzanya kaseries aka Madam Jean aka no time okuzanya ebyo byenkola nti Mariam oyo yabintendekayo yabintendeka oyo omukyalo naye mbadde ngezaako bagamba nti twayingira baki ebibiina ne biba biki kuba mu ngeri eyo munnaffe Omar Katumba teyakola bbanga ddene n'afa mangu 94 awo ne tusaasaana abasaasaanye sijja genda biwanvu naye ne wabaawo ebibiina bingi wabeerukawo Exodus ne wabeerukawo Emirates Ensumba Derrick bamujjukira abamanyi ne wabeerawo Universal Millers eyo Mayinja mwe yajjira nga mukama we Bernard Munyigwa Bernard Munyigwa yali bosi woyo olonga mukozi woli olinga akubono ene wabo obunjulisa yamukuba kati ne wabaawo groups nyingi naye omwami Aloysius Matovu Joy alinawe yayogera ekigambo n'agamba mutandise bangi era buli omu akole kyalina okukola abatuufu bajja kwesengejera bajja kukola ki bajja kusigalawo era nekibeeranga bwe kyali abasigalawo ne tukola ki ate nga mu kutandika ate sifa abaali abakomwe ate ffe ng'omukulu bwagambye ffe twali ki kale Katonda alina enteekateeka ze ez'enjawulo Mukama tumwebaza okuba nti atuusiza wano kusaasira yatuukira wano asula ku kyebusaabala awo mu lumuziza 2 najja waka n'afukamira ku lubalaza nti asaba kuyimba ng'ava Mitala Mariya gy'asomera yansanga nga ndi bize nalina byenkola nemuga nyimbiramu n'ayimbamu engaye kiyimba bulungi kakati twalina omusajja omukugu w'amaloboozi nga bamuyita Fred Seruka kati ye yali kyemmangako wammanga ejuye ng'eri kyemmanga nga tugenda ku kyebusaabala nemugamba kusaasi nekubira omukulu nemugamba waayi waliwo omuyimbi gwensindika olaba oba naasobola okukola ki mukyala kusaasira n'agenda ewamwami Seruga alabo basobola okuyimba nakati akyalawo basobola okuyimba yayimbira ddala simanyi oba ekyavyegwa enewe ebyavaamu ye kusaasira ono gwe tukola ki bwe tulaba tuyise mu bintu bingi teri kirungi kiva kitandika butandisi nga kirungi so nze saagala kwevuma byonna bye twayitamu kuba buli omu asobola okunyumya kino kyankalubiriza kino kyankalubiriza naye tunuulira ebirungi byofunyeemu nkakasa biba bisinga ebirungi byofunyeemu webaza ki Katonda ne banno b'otambudde nabo nze kye nafuna mu nsonga kyali kimu twalinamu obunafu abamu ng'omuntu omulaba asobola Seruga nga asobola Seruga oyo bw'aba ayimba bw'onoonya omuntu asobola okuyimba nga Jimmy Katumba mu Uganda Seruga yasinga naye nga agayaalamu nga tugayaalamu kati kino kyalinga kukumamu muliro nga basajja bakumamu omuliro gwatayogedde munaffe Fred Maisa omule mirembe bateekangawo embeera musobole okukola ki okola era kyatayogedde kye nakola twayimirira sitiru n'engula ebitabo ne peeni buli omu ne mukwasa ekitabo ne peeni ne Sekamate ne muwa ne mugamba looya w'omuyimbi luba luyimba si bigambo tugende tuwandike ki ennyimba era ne tugenda ne tuwandika ki kubanga abasajja baali batusaba nnyimba era ennyimba ne tukola ki bwe twazireeta ebyaba ne bikola ki ne biba tuze tufuna challenges nyingi awo waliwo okwambukako waggulu kano tekakwatagana mukolo guno njala kajjukiza Mayinja waliwo twagenda Kasensero abantu ne bagaana okutulaba ne balemera mayumba ne bagamba ffe tulinda onkubiranga ku ssimu oluyimba lwali lw'amaanyi onkubiranga ku ssimu kali nga ffe abasajja ffenna tujjudde tuzikubye bagaana otulaba ekintu kyatunyiiza still buli omu n'agula ekitabo ne peeni ne tweggalira Kasensero ebiseera ebyo batwali tusula mu bibaati ne tweggalira waava ennyimba awo nze buli kyenzijukira waavaawo tukwegomba bangi mwami Mayinja oba yavaawo ne babamala obudde abamanyi omukwano olutaaya gwe yajja naye ne tusimbula ne tukola ki
So olumu teweevuma bintu ebyo kuchallenginga. Challenges teziba mbi. Zinchwala ziba challenges tekubeera kuba nti oba olitanjagala oba takola ki wabula kyekirungi buli lwojjanga kyobula abamu balebera lwansonga bali kaweweevu. Kyobula nti abaana b'abagagga olumu ate tebaba bagagga lwansonga bakulira ku ki kaweweevu. Naye ffe olw'okuba twajja tuli banaku kwe kukola bino bye twakola. Kusaasira muyimbi mulungi bwe tuze okwogerako olw'enkuba yinejja. Nze mmanyi asobola okuyimba bw'alinnya ku stage awo ge maje ge mmanyi nti ago maki maje. Era nga bwe tugenda ku stage oba ku show ng'eyo nze Mayinja ne Lutaaya ufe oba kuliko atasobodde kujja osobola kubuuza Mulini waali nti Kusaasira waali nti station waali nti amaje gajjudde ngajja kumanya nti awo kikoledde ki. Era nga mmaliza abantu bagamba bakoze show bulungi tunyumiddwa. Abagenda okujja mbasaba mujje tulabe Kusaasira bwe kuba kuyimba muki muyimbi muki. Era ku bakazi mu Uganda abamanyi okuyimba Kusaasira akola ki. Oba yala kuyimbira kunyumirwa kulaba muntu muyimbi alina talent mbasaba tujje tuwagire Kusaasira ono. Obudde bwo butugize ebyokwogera twandibadde na bingi naye musonyiwa okutuukamu ekikeerezi nabaddeko George nabadde nenkoowa mu katono ate kati badde neteekateeka nina omukolo ogwengendako omulala naye Betty mwebale kubeerawo. Betty yimirira bakuyireko mu bugalo. Akayimba ke nawandiikanga k'amaanyi omukyalo oyo n'akayimba najala ayimbire mu Eagles kati olubwaba n'amutubbako n'amutwala mu Diamond naye ng'akayimba kawedde okulikoodinga. Oluyimba n'aluleka emabega netufulumya akayimba ne katunda Kampala yonna ne Uganda yonna. Akayimba ako osobola okabayimbiramu kuba abasinga tebamanyi nti ddoboozi lyo. Era negamba najiriko kompoza jja babajja naye buli wetuko kayimbako bagamba nga 10 January tubeereko mu bato njagala mukwano kyakyaja ebyo ebirala by'olowooza si bye ndiko. Mwebale nyo bale bebawala bano ne muwala wange ono Nantongo naye tatuyisizza bubi. Nze nkuyita muwala wange okimanyi. Byo tuli byogera ng'otuuse okukola show ero si lulwo naye tukwagaliza shennungi nga 10 tusaba abawagizi bajje bakuwagire. Nsaba tuyimirire tusabire Kusaasira. Katonda kitaffe ayinza byonna era alaba ewala. Tuyimiridde wano olw'omuzaana woono Catherine Kusaasira. Akaseera katuuse ng'aliko mu minzaani yekka ate nga keekadde abantu bamanye obusobozi bwe. Tukusaba omusobozese ffe ng'abakadde be mu industry. Tusaba abantu bajje bamuwagire afune abantu ate naye omuwa obulamu apafominge bulungi. Kitaffe bye tusaba bingi bye tusobola okwogera ne bye tutasobola. Bingi bye tuyayanira ku mitima gyaffe gwe tumanyi oyitawo n'ogenda n'osoma paka ku mutima n'olaba ebiriko. Soma ebiri ku mitima gyaffe gye tuyayanira eri Kusaasira kitaffe obituukirize. Tukakasa olunaku olujja kuba lulungi. Terujja kubaamu nkuba. Terujja kubaamu kitawaanya kyonna. Ate sho ejja kunyumira abantu. Tubisaba nga tukoola gwali waggulu ennyo nannyini byonna. Era nga tugamba ffenna nti amina. Ekugamba bwange obwo olwaleero